Kadulubale alinga ekibbo ky'ebisiraani. Opadde ddayi topadde wa kumutabulira. Bannange ateke ennaku z'omuzigo guno mwe tuli nze nja kutta. Kadulubale leeta. Leeta. Bannange okulwanyisa obukadde nakyo kituleekaanyi. Mama nze nja kubi. Mukulu. Ye munnange. Muli mutya. Anaffe gye tulwanyisa bukadde. Omanyi omuzigo guno naguguze. Ekyalo kino kyatandise okumpalana. Nina kwerongoosa ntukane n'omutindo. Ati yefa abannema nno. Abaani? Abannema. Abannema? Yefa abannema. Mwabe ntobazi. Yefe. Mwabasengula abantu eno mu Lubigi. Mwebala omulimu gwe mwakola. Bannageze bulijjo mbanoonya mbeebaze. Ate n'obalengera ku ma-TV. Obukazi obusajja buli. Batujje mu ntobazi okaaba ki? Gavumenti egamba giyambe naawe ekuyambe. Ate owoloma osiruwala. Bannange mwakola na buntu. Mwali mwetaaga kubasanga mu nnyumba nga muntu yebasiza amabina ga bbulu. Musenda ne kuleeda. Ne mubattiramu. Kyo tekyetaaga kubuuza. Bw'oba oli mu ntobazi tambula oveemu. Tambula oveemu. Nze nyiiganyi banne mwebala omulimu gwe mwakola. Batata mwebalire ddala. Mwebale nnyo. Mugende bakoleko. Mugende bakoleko baaba. Kakati nno ow'ekitiibwa tugenze ensonga ezimu situlese wano ate gwe otwanguyidde nnyo. Ekifo kino ky'obalire kiri mu ntobazi nnyo ddala. Wano wenyini wooli. Olunaku lwaleero lwennyini obutagenda kuwungira paka ssaawa 12. Twagala kuba nga tumaze okukwayibwa ku ttaka. Wano wenyini wewagula. Wali mu ntobazi nnyo ddala. Era olwaleero ekawungeezi twagala tusange ebintu tumaze obijjamu twagala kubayibwa. Lwalina nsi nga bamuyita nsi. Ekirungi kyase ennungi nti gwe oyimanyi bulungi nnyo. Wallahi mumanyambonyeza abantu bekwanganya. Njagala mbakakasika n'akaalo kasajibwa kujja. N'akagulaane mutambugala mutusengule wa. Allah batadde kama. Okukabirira gwali agandi agamba okule mu ntobazi. Abantu olona batunda walonda mu kugula mu ntobazi. Bye dawe. Ati nawe yakutekeka amasa abiri kubanga wali agamba okule mu ntobazi. Bonyabonyeza. Kusanga wo ndimwe mutukabeza leo n'omusajja yeeyita kimugwanga lya perino banagero